era temulimbi bwambu waliwo waso stopping gravity oba puzzle okuyimba ffe ebivulu byaffe tubikola era mubiraba bulungi nnyo tubikola tubiteeka ne tubipostinga teyayinza tustoppinga of course basobola okulimirira ennyimba ezimu ne baziteekako embeera naye music ngeri basobola mustoppinga tosobola mustoppinga ku TikTok yange ku Facebook yange ku Instagram ku Twitter ku YouTube tosobola kibasobola okukolera kwogera bigambo bugambo naye teri teeka lisobola kunnyimiriza kuyimba so yonna gye bantimbye mumanye wendi ngenda bayimbira omunyongo ngenda kuyimba tutandika January tuwa mu January naye before January shoza Christmas zonna ze bananzeeko ngenda yimba Boxing Day ngenda yimba Saturday ngenda yimba Fasting ngenda yimba ne ku Lwokuna luno lwennyini ndimbaali yuno ye mukulu Gravity omutujunga kwogase ne lilipazo nga bagezaako tegeeza nti temubeera na kutya teri alina lukisa lubaninga nyimba zaabwe era teri alina lukisa luba stoppinga ku performinga wantu wonna era ne bategeeza nti wonna we babatimbye bagenda kubeera nga mwana tu bayimbawo kakati olunaku olwaleero kaweddemu dda byayonoonese anti UCC etegeezezza nti ennyimba zaabwe zonna eziwemula omuli okwepiica enkudi n'endala zo bazibaanize kankuwa akatambi katono nnyo naye nga nkusaba osubscribinga atanaba nawe atanaba kulikinga vidiyo eno genda maaso obeere nga ogirayikinga. This must stop. This must stop. As this investigation go on, the commissioner directed all broadcasters, TVs, radio and online to suspend the broadcasting of the 4-week songs. Enkudi, Doors, Okwepicha, Enyama, and this year I don't want to say it because it means something terrible. I don't want to say it because I will be again also saying it. At least this program is going to be viewed by the children. But you know that song which talks about Omnaka, Omnaka, Omnaka. So that one is bad completely. Who talks about this during the day? Who talks about this? My son Lily Pazo and my cousin Gravity Omutwiju, respectively. This should be bad. We have no issues with the Lily Pazo. We have nothing with the Omutwiju. He is a good musician, he's a good entertainer, but we have issues by these particular songs of his. I'm one of his very, very good supporters, minus these songs. So you should run away from these songs. Otherwise, you won't get anywhere to perform them. Unless if you go to a place where it will be declared in red, that there's going to be a performance here for only deranged adults, adults who are not in their right mind, are the only one to attend this, and everybody will know this. Maybe that because they are right, we can't go against. But the disclaimers, the classification have to be very, very, very clear. I was telling people, I've been in this industry for a long time. Enyimba ng'okwepiica ez'abatabani bange Omutujju era tetulina mutawaana bonna ku mutabani wange Omutujju Gravity era mwagala nnyo shoze ng'oggyeko ezo ennyimba embi. Omutawaana gwe tulina ze nnyimba zeezo embi ze tuweze. Tetulina mutawaana gw'oli mutabani wange Pazo okuggyako ennyimba zeezo embi baentertaina baffe balungi bagende maaso nga bayimba ennyimba ennungi abakutwagala nnyo n'amazina okuzinamu amazina yes naye ezo ennyimba embi ze tulinako omutawaana era tuziweze ku mpewo
Singa bwolabye buterevu embeera nno bwetyo bweri ku sayidi zeeyo ye omukulu Gravity omutujju ne Lily Puzzle wetwogerera byandibanga si birungi wadde yadde n'omulundi n'ogumu anti kakati osaasira omuntu nga Lily Puzzle oluyimba lwabadde afunye lwokka olw'omwaka guno olw'enkudi be babanga essaawa eno baluweze mu butuufu baba bamukoledde ddala bubi nnyo nga bw'okiwulira kakati embeera bwetyo bweri nga bwogirabye sayidi zeeyo ennyimba nga enkudi ennyimba nga ddoozi ennyimba nga okwepiica zonna ziwereddwa era ne bategeeza nti TV yonna oba radio enaagezaako okuba oluyimba olwo kajja kuba kagijjuutuse n'abayimbi bennyini singa banaddamu okupafominga ennyimba ezo ewantu wonna nabo kajja kubeera nga mwanatu kaweddemu anti ekimba kijja okuddako kujja kubeera kugaanibwa kuddamu kupafominga naye tulabye mu katambi kali akasoose ye Gravity ng'ategeeza nti tewali muntu n'omu yenna agenda kubeera nga abasitopinga okupafominga ennyimba zaabwe kitegeeza omukulu Gravity ne Lily Puzzle balabika si beetegefu ennyimba ezo okuzivaako ennyimba ezo eziwereddwa omuli enkudi omuli okwepiica n'ennyimba endala awo ze bagamba nti bo ziwemula yusiso olunaku olwaleero mu butongole eziweze era neetegeeza nti bano tebateekeddwa na kubeera nga bazipafominga ewantu wonna kakati bo Gravity nga bwolabye mu katambi kali akasoose bategeeza nti tewali muntu n'omu alina lukisa lubagaana kubeera nga ennyimba ezo bazipafominga era ne bategeeza nti zonna bagendagendanga maaso n'okuzipafominga era festive season eno bagenda kuyimba mu bitundu ebyenjawulo era ennyimba zonna bakuziyimba tewali muntu yenna yina gwe batidde era n'akatambi akalala kagenda okubeera nga nkuzanyira maaso awo bagambye nabo bajja kujjayo amaanyi amalala bwe baba nga baagala bali balemesa kuyimba nnyimba zino by force nabo bagenda kozesa amaanyi gaabwe amalala ag'enjawulo ennyimba bajja kuzipafominga ku kifuba kansoke kakuwe katono nnyo n'oluvannyuma tuyongere maaso omaaso okwogera kyayagala naye bwe bagezaako okwagala obiteeka mu nkola bye baagala nga naffe tulyoka tubalaga obuyinza bwaffe n'amaanyi gaffe nekyetusobola okukola kyogamba osobola okulaga amaanyi n'obuyinza nze mbadde manyi bye bakwogerako tobiraba mbiraba naye bwe baagala obiteeka mu nkola obweru wabeere nanvuma sinyiga naye waliwo omuntu watuuka kati nga nawe olina omulagamba osobola ng'ayingidde nnyo kati ebyo bye boogera twabaganya oyimba bakome mu kubyogera naye bwe banaatuuka bwe babaako bye batuuka naffe tulaga kye tusobola okukola oliredde okwambalagana nabo nze ngumira ku ggwe era ne babala bakuyoola pasipoti eriredde nziruka zokola ngumira ku ggwe nekkeezo nkubuulidde mazima obakukwatira mulinvaamu ng'ekibuga kinnemi sirina nange yemmwe bamaanyi benninawo mu kibuga abantu baye bengana nti akasese nyinayo Gravity nekkeezo mungumira ku ggwe bwe mulinta ekibuga kigana buterevu embeera nno bwetyo bwekyali sayidi zeeyo kansubira abakulu bo obeewuliriddeko bategeezezza nti z'ennyimba za kupafomingibwa ku kifuba era bakupafominga mu buli kitundu kya ggwanga Uganda nga tewali n'omu abakubye ku mukono nti era bwe banaabalemerako ennyo bagenda kuggyayo amaanyi ag'enjawulo tetumanyi oba maanyi ki oba balina banene ndowooza nti bwe banaaba babalemeddeko ng'ennyimba baagala balemeze pafominga nga babalemesa opafominga wonna bwe baagala opafominga buterevu bakubeera nga nabo bajjayo amaanyi gaabwe bwebakugjayo amaanyi gaabwe ge tutanabategeera oba maanyi ki ge bategeeza naye ng'ensonga zo bwe zityo bwe zikyayimiridde sayidi zeeyo gwe abakulu bano oyinza kubeera nga obawa magezi ki vidiyo eyo gye nagijje nasanze mu comment section waliwo abali mu kubawa amagezi nga bagamba nti kale singa bagenda ne kiri ekyasooka jjukira bano abakulu bayitibwa ekitongole ekya UNCC nga kino mu bakitwala mulimu n'omukyala Afiina Masannyalaze yali abayise batuule mu meeting nga bakulu aba UCC bwe bali nga poliisi weeri nga n'ebitongole ebyenjawulo byonna bikola ki
weebiringa mu meeting eyo bali basobola okwewozaako sinakindi okwetonda ezo ensonga ne zibeera nga zikola ki nga ziggweeraawo mu meeting. Naye abakulu bano okugaana okugendayo kyayongera bwongeza ate kusaggula mbeera, kyayongera kwongera mu bali basajja busungu okutuuka n'essaawa eno okubeera nga ennyimba zaabwe wetwogerera baziweze. Abantu babawadde amagezi ne bagamba nti kale singa mu kusooka mwakola ekyali kyetaagisa ne mugenda ne mutuukirira abakulu, weewaawo ne mwemenya ne mwetonda ne kibeera ng'ekyo nakyo kikola ki, ne kibeera ng'ekyo nakyo kiva mu ddiiro eno yonna yonna gye tuli osanga tetwandituuseeyo, era osanga n'essaawa eno ennyimba ezo tebandikoze eki, bandibadde mwanatu tebazibaaninga. Naye abakulu bo basalawo okukola ggume ne batakola ki, ne batagendayo. Kakati we wano we tutuuse ku mbeera ey'okubeera nga ennyimba zo ziwereddwa era nga tebakkirizibwa kuzipafominga wantu wonna. Kati n'osaasira omuntu nga Liripazo lwe lumu ku luyimba lwabadde alinamu olw'amaanyi, era lwe lumu lwabadde alina olw'amaanyi omwaka guno. Kati baba bamugambye nti tagenda kuddamu kulupafominga wantu wonna, era aba agenda kudda ku nnyimba ze ziri enkadde nga zagenda okubeera nga mwanattu apafominga. Gwe okkiriziganya n'ekyabantu kye bali mu kubeera nga balabula abantu bano mu ky'okubeera nti singa mu kusooka bagenda ne beetonda ne babeera beetowaze ne bagenda mu meeting eyo yalimu abakulu abangi, olowooza kyanditaasizza? Genda mu comment section butereevu obeere nga otuwa endowooza yo, tukubaganye ebirowoozo. Ye gwe nga Munnayuganda owagira ekyokubeera ng'ennyimba zaabwe zaweereddwa oba basaanye ne babaleka ne beeyiya? Genda mu comment section obeere nga otuwa endowooza. Ennyimba ziweereddwa naye gwe olaba kyekyo kibadde kisaanidde ennyimba zino okubeera nga baziwera. Omanyi Bannayuganda, ekyamazima kyo kyetwagala tetukola ki, kyetwagala tetukimanyi. Mu kusooka ng'oluyimba olwo olw'omugundi olw'akafuluma olwo lwaleese ebizibu olwa Gravity mwavaayo ne mubeera nga muyita ebitongole nga poliisi, UCC ebeere nga ebayambako mu kubeera ng'ennyimba ezo eziwera tizoonoona abaana bammwe. Kyokka bwe tusoma mu comment section ez'enjawulo ate essaawa eno mwe bamu mwe muli mu kuvuma UCC ne poliisi ku ky'okubeera nga yaweze ennyimba zino nga mugamba abasajja babaleke beeyiye, naye ate nga mu kusooka mwe mwayitanga poliisi ne UCC okusobola okubataasa ku nnyimba abayimbi ze bayimba ezisusse okubeera ez'obuwemu. Kaakati njagala nera tugende mu comment section tubeere nga nera tuteesa owagira ne kye bakoze eky'okubaaninga ennyimba zino, oba abasajja babaveeko ennyimba bazireke babaleke beeyiye byabwe. Kusaba ogende mu comment section butereevu obeere nga munnange ompa endowooza yo. Nyongera okujjukiza nti ku mukutu Gika Media kw'obadde, nkusaba osubscribinge gwe atanaba kusubscribinga, naawe atannalikinga vidiyo eno kwataawo mu kigalo butereevu vidiyo eno ogenda kubeera nga bw'otyo ogimperedde like. Wekumire ku mukutu Gika Media, tusisinkane mu comment section nga tukubaganya ebirowoozo ku ndowooza ez'enjawulo ne ku mawulire gano g'ova okulabika nga mwanattu olaba tusobola okugakubaganyaako ebirowoozo butereevu wansi awo mu comment section. Wekumire bwekumizi ku mukutu guno gwa Gika Media. Mawulire tukyakomawo namangi nnyo nnyo ddala nga bw'okiwulira. Gwalina kyagala otuwabula butereevu kiyise mu comment section tubeere nga munnange tuwuliziganya fembi. Gwe ng'olina kyagala otuwabulamu ng'omukutu mu comment section mwobeera oyita. Kale munzikirize mbeerekereze, akuume atakuumira mpeera. Mweraba.